Gwe wenna nga wandyetaaze okwata omukolo gwo nga okwanjula, embaga, amazaalibwa, baby shower, kuhinjira n'ebirala bingi, nkwanjulira Glosh TV bakafulu b'okuba ebifaananyi n'okwata vidiyo. Era nga wandyetaaze okulanga wamu ne Glosh TV, kuba ku namba y'essimu eno noti 75 noti 31 tweyunire oleme kwejjusa. Vinga bulijjo nja kusaba muganda wange ogende wansaawo o subscribing o liking atela o sharing osobola no commenting okusinzira ku video nga obokoze ki nga oba ogirabye natera osobola okunyiga ka notification bell nosobola kubanga osobola okufuna videos zaffe ez'enjawulo ze tuba tutaddeyo gwe kasitoko na ka notification bell. Of course oba olina okufuna gundi ekulaga ati tata Glosh TV ayina ka video kekoze ki kekuteereddeyo. Natera abatuteekamu ensimbi omukulu jjajja wafula jjajja wafula okuva e Busia era ngo nasangibwa Bugigi Katosi Road era nga oba ogendayo oviramu Ntenjeru. Omukulu ono yateekamu ensimbi ffe nga aba Glosh TV ne tusobola okubanga tukutuusaako videos ez'eki ez'enjawulo. Jjajja wafula akola ku nsonga ki? Jjajja wafula akola ku nsonga zino wammanga. Gwe wenna ng'otawanyizibwa ensonga z'amaka, olina endwadde ezitategeerekeka, byanfuna, nsonga ki eziganye, gwe kyolina okukola noonyaako obuloonya ku jjajja wafula ku namba y'essimu eno 0759 33 64 46. Gwe omukulu oyo mukubireko kanamba k'essimu ako ajja kubanga asobola okukwasaganya ku nsonga zo. Nkugambye nti akanamba ke kali 0759 33 64 46. Yo mukulu jjajja wafula nkugambye nti ono asangibwa Bugigi Katosi Road era nga oba ogendayo oviramu Ntenjeru. Gwe kasita otuuka Ntenjeru jjajja wafula oba okoze ki oba omutuuseeko. Era nyongera okujjukiza nti ekirungi ekiri ku jjajja wafula ono osasula omaze kulabako obanga omaze kuwona. Kyekirungi kyokka omukulu ono kyakola ki kyalina. Gwe wenna oba olina ekizibu kyonna nga kikusumbuwa, gwe kyolina okukola munoonyeeko buloonya kanamba k'essimu ako gwe kasita oterera bw'oti ng'omulyoka okola ki omukolako. Ekirungi kyalina nkugambye nti osasula omaze kuwona. So oyo mukulu ateekamu akasente ffe nga ba Glosh TV nesobola okubanga tukutuusaako videos ez'enjawulo. Natera ng'oli eyo nga wandyetaaze okubanga olanga naffe aba Glosh TV tunoonyeeko kanamba k'essimu kaffe kano 0750 31 akanamba ka Glosh TV. Gwe wenna nga wandyetaaze okuba nti olanga naffe tunoonyeeko kanamba k'essimu ako tujja kubanga tukola ki tukukwasaganya. Sajja wa Kabaka nawe jangu oteekekere kiwe minisita wa Buganda. Wow.
Faya simabulira. Nalongo, esuka. Esuka. Waliwo omukyala abadde naye awo okuba nayo wali.